Kadama TV kansubire nti oli bulungi ssebo. Kansubire nti gy'okwasaganyako engalo gitambula bulungi kojja bate nkutomeddeko yonna gy'osinziira okuweereza ku mukutu guno ogwa Kadama TV. Bamikwano mwenna abagoberezi ba Kadama TV mukama abatuweere nno kye musinga okwagala bamikwano. Tubaagala nnyo, mwebale kufollowinga ate mwebale kukomentinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya yenze Doreen. Waliwo muganda waffe asobeddwa, maama wamufuukidde ekyambika. Wabula kansooke mpiseewo kano. Maama ng'oli eyo gwe nga wafuukira omwana ekintu kye baawalula nga wamufuukira akalizzi ak'ebitanga. Nabwe wakeera ku makya n'ozaala omwana naye n'omwana n'omufuukira ekizibu ekinene ddala. Maama Mukama akutuweere ekiwummula eky'emirembe mu mutima gwo owummule weesonyiwa omwana. Bw'obanga omwana wamulonda ku kkubo, maama nga walonda omwana ku kkubo, omwana mugambe okusinga omuyisa ng'ekyonziira ng'ate gwamuzaala. Abazadde b'ennaku zino kiki baagala ssente okusinga abaana. Bw'abeera taata ogamba kale kubanga bo beegaana abaana buli kaseera, naye maama n'otulugunya omwana gwe wakeera ku makya n'ozaala, kale nze mbeera nkusalira busabizi nga sina kyeyagiriza kugamba. Munnange ate tunaabagamba ki? We muto we mubeera musazeewo. Omuwala ono agamba atya? Agamba Doreen nasookera Oman, essaawa zino ndi Saudi Arabia. Agamba nkoze emyaka 2 e Oman, naye akasente konna nga bwe nakakola nakaweerezanga maama. Omuwala ono agamba nti naddayo e Uganda nga maama talina kintu n'ekimu kyanteereddewo. Omuwala agamba bane Doreen byansobera bwe natuuka nga maama talina n'ekintu n'ekimu kyakoze. Namubuuza maama, ssente zange zonna obadde ozikozesa ki? Ng'ate bulijjo abadde amusindikiranga ebifaananyi eby'obulimba. Omwana ono yalina mikwano gye ku WhatsApp n'ababuuliramuko ekimutuuseeko. Abamu ku mikwano gye ne bamuwa amagezi ne bamugamba agende ku kampani yonna gye bamulagirira, n'afuna omwaganya n'agenda e Saudi Arabia, kati gy'agenda okumala omwaka gumu n'ekitundu. Naye omuwala n'agamba wenjogerera kati Doreen, maama nkyayisizza ekika kyonna, maama njogerera ebitali birungi, maama ayagala nziremu musindikire ssente oba si kyekyo. Aŋŋamba nti bw'otonsindikira ssente ajja kunkola ekikyamu, nti ensobi ezaaliwo luli zaaliwo, kati asobola ozitereeza. Maama w'omuwala alemeddeko agamba nti nze nsindikira ssente, nze maama wo nze akuzaala, bw'otakikola ngenda kukola ekikyamu. Kati omuwala asobeddwa, yabuuza ono ye maama amuzaala oba yamulonda kasasiro? Omuwala asaba ku magezi bannange akola atya? Famire agidduke mu buddusi, essimu aziggyeko, akola atya? Bannange bw'obeera ggwe ng'eyakeera ku makya n'akuteeka ku nsi akufuukidde ekizibu, okola otya? Tusaba ku magezi gammwe mabikwano. Nze omwana ono oyambulidde ebintu bino byannemeredde, ne ngamba nja bisho yalingako ku Kadama TV tulabe engeri gye tukwasaganyaamu. Kye nnaasanga mu comment section nja kuba nkimutwalira direct, era nange ku magezi ge nnaaba muwadde kwe njija okwongereza ago ge munaaba mumpadde. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege.